This is Diaspora TV, your number one global network. This is Diaspora TV, your number one global network. This is Diaspora TV, your number one global network. This is Diaspora TV, your number one global network. This is Diaspora TV, your number one global network. This is Diaspora TV, your number one global network. This is Diaspora TV, your Ndi muwanguzi n'okukirawo, ndi mubwengula n'okukombawo, ndi muwanguzi n'atamegwa, ndi muwanguzi naggwano, gyenvudde tewabadde kumpi okutuuka ku mwanjo. Mukama weebale kumpanirira, weebale kunzijjukira, kubadde kuwammansa nga ntambula njugumira, kati neewulira amaanyi kankuwa ekitiibwa n'ettendo. Wampisiza mu muyago gwali gukunta, ze yali kando, kituufu okebera mitima. Amina, amina, Musumba Kabuye. Amen. Thank you very much. Amina, amina, abatuuliriza olunaku olwaleero. Twagala te okubaaniriza nga tuli ku mukutu gwaffe cyberspace, tuli ku YouTube, Twitter, Instagram, Xspace. Tubaaniriza nate ng'era tugenda kutandika okuyigiriza olunaku olwaleero. Tuli basanyufu nate nga tugenda kutunula mu ndabirwamu mu tteeka ery'eddembe mwabagenda okutuuliriza olunaku olwaleero olw'ekigambo kya Katonda. Kubanga buli lwe tujja okuyiga ekigambo kya Katonda tufuna okumanya ne tutegeera ani gwe tusinza. Era mbeebaza mwenna abatwegasseeko wano ku Diaspora TV okuwuliriza ekigambo kino nti tuli basanyufu nammwe. Abali ku cyberspace, basista baffe, baganda baffe, basumba baffe, Musumba Kabuye weebale nnyo ekigambo ky'okuyigiriza kikulu nnyo kubanga abantu balina okuwulira ekigambo kya Katonda bafune okutegeera. Amanya n'eddoboozi Godfrey Ssempeebwa Mubiru wano wendi mu studio ya Diaspora TV nga siri nzekka ndi n'omuweereza wa Katonda mukyala Mubiru gwe tuyigiriza naye. Abasinga babuuza ebibuuzo, lwaki tavaayoko, lwaki tetumulaba? Naye ate ye director, ate era yabeera ku kamera okwo n'abeera ng'ebintu bino biproducingibwa. Twebaza Katonda olw'omukisa ogw'okubuulira ekigambo kya Katonda. Olwaleero tugenda kwogera ku kugeraageranya, ku kussa essiira ku tteeka ne okussa essiira ku ndagaano empya. Bwe twogera etteeka tuba tuli mu ndagaano nkadde. Bwe twogera endagaano empya yeeno kati gye tulimu. Naye enkolagana ezo tulina okuzitegeera ng'abakkiriza. Kubanga buli lwe tutazitegeera kitegeeza nti tugenda okukola ekintu kye bayita mu Luzungu cross testamental, okugatta endagaano enkadde n'empya tutabule ebyawandiikibwa. Ekyo kye kituva kitutwala okuyiga n'okusomesebwa okwawula. Amiina. Era olwaleero njagala mwenna abali ku mukutu muleete emikwano gyammwe, muleete ab'eŋŋanda zammwe, muleete abantu bammwe be mumanyi nga mwagala bawulire ekigambo kya Katonda. Tutunula mu ndabirwamu okulaba obuliwo bwaffe mu Kristo Yesu
naye tutunula tutya mu buliwo obwo? Mu kuyita mu kigambo kya Katonda. Okujjako ng'otuuse n'ojja mu buliwo buno, tosobola kumanya Kristo, ate naawe tosobola kwetegeera mu bulamu bwo okujjako ng'otegedde Kristo. Ebintu bino atali mukkiriza tasobola bitegeera, naye gwe akkiriza olina okuyigirizibwa osobola obitegeera. Osobola okubeera n'obulamu bwomu bwonna n'otamanya kiki ky'oli olw'okuba totegedde Kristo y'ani, n'otafuna kutegeera kiki Kristo kyali. Kyekiva kitukwatibwa omukisa olunaku olwaleero nga tuyigirizibwa okumanya n'okugeraageranya essira eryassibwa ku tteeka n'essira eryassibwa ku ndagaano empya. Kati kyenvudde nkusaba mpuliriza nti nga tugenda okutandika, njagala obeere wa kisa, osindikire mukwano gwo ka message, omugambe nti ajje akole ki, awulire ekigambo kino. Amiina, kubanga kino ekigambo kikulu. Twagala tumanye guno omulimu gwe twaggwa gwe tulimu ogwa Kristo gwe guluwa, kubanga bwe tutagumanya ogwa Kristo ogwaggwa gwe guluwa, ogw'okufa n'okuziikibwa n'okuzuukira kwa Yesu Kristo.